Dembo yagenda okuddako leta simanyi Grammy. Nalose. Noba deputy prime minister. Kenzo bawava watugenda batulyo nga bamwadde obwa deputy. Olaba muchala minister. Okitegedde ekintu ekyo ate abisana. Wuyo ye president w'abayimbi e Uganda. Amaye ebitibwe biriko oyo omwana. So twamuguddeko atunnyonnyola embaga ya ddi oli omwana minister mulamba bannange mulimu omuntu ng'ogamba omukyalo ono ku kitiibwa kyalina kantu opingeko ekyokukola ki kumufuula official n'atubulira ebintu ebyenjawulo awulira atya okubanga munnange ye Nyamukenzo lwa nsonga munaye bana babiri besaana ne Kenzo musajja wa kabiso ne minister yeesiimye Nyamukenzo ffe twali muwadde ffe bafaani ba couple. Hey, nayongera okutunnyonnyola obambi n'atubulira ba producers abavayo ne bagamba abayimbi babanyaga n'agamba bana baba bakolerako manya sometimes they don't even let the musicians know and stuff. Semboze badde mpanvu kulwensonga y'obudde katwe tulize ku edirisa musoza. Yes. Ensonga ya wuzo na yajogeddeko. Ayogedde ku bingi. I know ya. Katoke twabe n'emboozi tuke tukomewo. Wabaddewo ensonga y'omukulu Wizomanizo embeera gyali mugwenga president wagirabye n'obutambi obutambula era mugenda muyamba. Wizomanizo muntu ng'omuntu abalala alina emotions. He goes through a lot. He lost a friend. He lost someone who was dear to him. He misses the moments of the stage, the creation of the music, the travels, the making of money, the ready and wizard, the raw, you know. Chibanga bona berao, no vibwako diawo, obe sister, or a mother, or a father. Memories ezo bwezija tezikuleka kyekimu. We cannot feel what he feels. We can't. But what we need to do is to pray for him and not to judge him. We need to give him a chance to be. Abeere kyayagala okuba nefe tuongere kubanga tumubudaabuda tulemate kumuwongera kutunuulira nsobi ze okusinga okulwana okulaba abantu baira abasawo okumujjanjaba n'ebyo gamambu abantu kwerekodinga buli muntu musaali yakitinga bubwe eriyo alaba n'alikodinga eriyo alaba n'ayambirawo eriyo alaba n'akola so kyonna bwe kiba kize kye tuba tutambula nakyo tusobola otutambulira mu nsi eyawamu eyeyagaza otherwise wetunadde ate mu kugamba nti atani ya recordinze ate osanga senga tebamurecordinze osanga ate teyandifunye attention eno ffenna tetwantegedde kyayitamu. Wabadde president nsonga ya AI ng'abamu bagamba nti netta business abamu nga bagamba nti no ebayambako okujjukira omugenzi radio ensonga ya AI ogyogerako kinaabakozesa eddoboozi lya radio okufuna mileage. Nze ngamba AI teyandibadde mbi naye bandibadde bafuna permission to use someone's voice. However much it is AI, but it was someone's tone. To use that tone, the people or the family, they should benefit. Mwanokera kumatyanga bakozesezza lidio. Sirina buzibu kasita nabanga bakwataganye ne family. Oba nange bwemba wendi. Honorable mujjadi omulabako. Kimanyi batugambye embaga yammwe eyengedde ne Nyamutoro. nja kuba mbaddira. Awe bakutte ebifaananyi byo ne babigatta n'ebya dokita ebye ne babigatta ne Rema kyakuyisizza kitya? Sinza gaana muntu okola kyayagala. Nagambye guno mulembe gwa .com buli muntu akkirizibwa okukozesa essimu ye na buli kimu nga bw'ayagala. Wabula tulina okuddayo eri mu buntu gwe wennyini wofumitiza ogamba ensi eno ngigasseeko ki. President wabaddewo ensonga y'aba producers bavayo nga si basanyufu gye muli. Oluyimba lwa Stamina lwa producingibwa abantu basatu. Kuliko Karema Lexus is the original producer, is the founder of the melodies. Bw'owuliriza kali akatrack akacrank akasooka then Didi n'akola remix then nange nengattamu awo so I don't know which because bwe tubeera mu studio buli muntu agattako ali ku remix. Stamina is on a remix. Oh na Eddie Kenzo Didi, it's a remix. Tojuulira. Yeah. Naye lutunda wakimanyako bit. Kimanyi.
tulina okuva mu bintu by'okwejeregajerega ebyokwenafuya ebyokwefuula abantu abatali babuvunaanyizibwa. Omuyimbi client wa produce kizibu nnyo omuntu okuyimba obubi oluyimba ne lutunda kuba abantu abawuliriza si basiru. People like what they like. Whatever goes viral, it is nice. My advice will be is people should calm down, bajemu ebintu emotions, we confront intelligence and we move in harmony. Nenze ngamba honorable. Ayononyo mwana waffe mwana yera evidenti muna Uganda ono. Kenzo ngayo ngafubu tukulu. Tumubuza bibuza mu Uganda bakazungu. Calm down. Fabulous. Let's approach things with intelligence. Fabulous. Onsuseko. Bananga mwana akuba oluzungu. I love him for his confidence. Omanyi Kenzo ye muntu nga tafa ku kimwe kye mulowooza oba akubiye embogoye. He once said, "Diye kasitaba nga ali mu kuyiga mwe mumanyi we mu mujajinga." By the don't challenge yourself to face Kenzo. The Kenzo of 2023. No. 2003 is not the Kenzo of today. I know, right? In terms of English, fabulous. Cantabulous. Mwana kuba oluzungu. Kubanga ayina okubanga olulimi olwo nalwo lwakola kinene mu kukwana Nyamutoro. By the way, I've heard that lady in Parliament. She's really articulate. Oluzungu olyo mwana alukuba budinda. Kati wotukire okubanga oli mwagalwa we nawe mukwano olina okubanga wamukwanyisa kazungu. Kali kazungu. Tebyali mukunana. Okubanga yamubuuza, can you speak English? Namugamba yo. Twagenda kubajukiza nti abarasford mattress bokaboka bebatekamu ensimbi bebalina emifaliso emirungi era nga ecoform kyekimu ne brasform ne tukujukiza swiri nti ka club beer OMG club beer ekugamba do not drink and drive but make sure you have fun, make sure you enjoy. Goba okozemu akasente ko ne kawera ogulangayo ku kabia n'oka stocking wakoba n'otambulako ogendako mu bifo bibicakalirwamu eyo mu kibuga muzino ni vije mubeera muzino madi musabe club beer balanga temuli beer oba toyagala abantu babuvunaanyizibwa. Tobunaanyizibwa tulina kunywa ku club beer. Era ku weekend yeno ku splash pool party wakimene 24/7 Linda Country Club. Tugenda kuwuta club. Tugenda kuwuta nga wetuwuga naye bambi owugaira responsibly. Then 7 up. We sip 7 up, abamunya wale eri kulinda Country Club. This Saturday, right. Please come and we have fun. Splash pool party. I'm gonna be there. Muje tuliye mmere. Men. Analemererwe mbere Skype nze gambe solo kutambuza tugenda kwanga tesukawo ndoza tubagambe basule bulungi. Watching it. We love you so much. Let's link up tomorrow.